Bobiwine wamulabye yayogeredde mu summit ye Geneva n'awanda ebigambo ebipya n'ebikadde twagala bateeke sanction ku President Museveni General Muhoozi nibo ofisa bonna babateekeko sanctions n'agamba nti neera bwe baali nga bali mu kalulu amagye gakwata abakazi ne gakola ki mu kiseera bwe yakyogeredde ng'akatambi ka genozoganya kakafuluma era n'agamba nti nno radio station baziggala bannamawulire ne babakwata n'ebigambo ebirala bingi okwogera okwo bwe nga wakuwuliddeko Bobiwine kwamuwanise oba kwayongedde kuweebuula ludda luvuganya gavumenti kakati okwogera okwo nakugoberedde saakumazeeko nnyo naye nakugoberedde ebisinga ebikulu nabifunye naddala enjogera z'abantu basatu omukyala ow'e Iran omwami w'e Venezuela muvubuka so mu bigambo bye yakamala okusika Maduro mu bigambo bye yakootinzemu ne Bobiwine mu mukwano gwe bw'obatunuulira bo engeri gye babadde boogera badde bakulaga nti facts zibali ku fingertips ezikwata ku nsi yaabwe n'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu statistics yenna akwata ku nsi yaabwe bamukola ki bamulina ku fingertips tebeetaga kumagaamaga oba okubaako webakola ki basoma so babadde factual kati muganda waffe bwe bamuwadde omuzindaalo teyabadde factual kuba yalabise nga alirayinga ennyo ku written document akabonero akalaga nti yetesitese kimala bw'oba oli ku ludda oluvuganya nga ku lwe tuliko naye lwaliko ng'ogenda mu international fora ng'eyo eya human rights violation ku international standard osooka kunoonyereza omuntu gozze okuba amagye amavundu bano interest zaabwe bamulinamu interest tebamulinamu oba tebamulinamu ekyo olina okitwala nga kikulu kati kitulina okubuuza abazungu General Museveni bamulinamu interest tebamulinamu interest bakyamulinamu interest ekyo kikulu nnyo ng'onootandika olutalo sitandi w'ekintu ekyo oleme kuba disappointed General Museveni akyali darling mu bazungu ansi eri nti ye akyali darling bakyamulimu lwaki bakyamulimu olw'amapeesa engeri gyagakola ki gyaganyigamu yabanyiizanyiiza dda naye bagenda okutunula ani ali suitable okudda mu bigere by'ono kuba tebakyayagala nsasage yaani ya Libya tebakyabyagala eyo kati baagala a smooth transfer of power naye ngeri meaningful okitegeera kubanga Libya yabakuba nnyo kakati ng'onookwata omuzindaalo ekyo olina okimanya nti bengenze okwogereramu sibanga ngenze kuloopa ate waba boosi boono nga gye ngenze ekyo tanakiridinga kubanga sanction zoyogerako baziteekewo wano waliwo sanction obuliwo obutonotono naye tebulina impact gyebuteeka ku kintu amawanga gonna tegakyatya kye bayita sanction kubanga gasigala gafunctioninga bulungi nnyo kakati wano waliwo abasirikale era lwaliko sanction Anita Among ali sanctioned Abe Kandiho Lieutenant General Abe Kandiho oba Major General aliko sanction General Kayihura aliko sanction naye sanction z'abo abakulu zirina impact tezirina n'akatono tezirina omugenzi Nankanyi yafa aliko sanction musajja wafuno yaliko MP yaliko omwogezi wa poliisi tomujjukira gwe baakuba amanda
gundi Kaweesi Andrew Felix Kaweesi yafa aliko sanction vwao izuze sazimanya ate ye tiimu ya Kayura gye basanctioninga birina impact ku bulamu bwaffe ku gurawundi tebiina kati story za sanction tezikyakola bakusekerera na busekerezi Cuba eriko sanction za America nakati ez'amaanyi naye tetambula ne Iran eriko sanction za America Russia eriko sanction nayo agiteekako Russia erina sanction economic ties nyinyo ze bakutulaawo amaato mangi ge babawa business za Russia nyinyo ze bakutula mu Europe awo ne mu America ne babagobayo sikiri kyavaako n'okutunda kirisi butereevu ezo zonna sanction ne Russia yenyenya namu ekyakola transaction zaayo nga bwe beesobodde obadde okimanyi nti nsi kyendala Venezuela Maduro bamaze kumusikayo ninga aliko sanction nga 10 naye nga asigala agenda mu maaso biliyoniya asigala akola fujjo liye paka lwe bamusiseeyo butereevu paka bamusiseeyo nga akamyu ne bamutwala kakati ffe oba ogenze okutukiikirira ku international fora nodda mu nsolo za sanction kiba kitegeeza tunakola research amala ku effect ya sanction waffe kigitwetaaga wano ffe kigitwetaaga tetukolera mpulira ekyokubiri bw'ogenda ku international fora okuinteractinga ne bannamawulire ne ba human rights watch okitegedde ne ba researchers oteekwa okugenda ne statistics y'ensi yo nga yonna kuli mu mutwe bamubuuziza constituency n'agamba over 500 si kituufu si kituufu constituency ziri oba 3 eziri direct si kituufu kyaibu kubanga bantu ba women representatives ezo oba 290 si constituencies ezo si constituencies so yali badde webakubuuza ekya constituency okumulaga nti byogerako bitegeera osookera ku region n'ogamba tulina region bweziti tulina district bweziti tulina constituency bweziti kakati nojanga omutemera buli district eweerezayo woman representative okitegedde tulina special interest group bweziti then totalinga bwetuti 527 okitegedde 29 kati na oli munnamawulire n'abakulu abakulaba ne bamanya nti yes omusajja ali ku ground byayogera abitegeera naye singa ojjeeka muli municipality n'ombuuza oyina emiruka emeka nga simanyi muwendo gwa miruka simanyi muwendo gwa division eziri mu municipality simanyi muwendo gwa polling station ezabaddemu bwebwo bukandidate obubeera eyo nga kakandidate ke Kampala naye nga keesimba mu kyalo nga tamanyi bigenda mu maaso tamanyi amazemi polling station tamanyi wezibeera tamanyi n'okukuma akalulu teyatusolozayo DRA form neegi n'emu naye kati zenna omugugu gwa DRA form eza 2021 zonna nazo wazitereka ziri mu fayiro abaana balirabira ng'omu taata yali mu lwanyi sente yazimalira wano mwezi empapula taata yali mu lwanyi sente zaffe ziri wano wakola bulungi baleme kwekwaza baleme kulowooza nti saalwana nalwana baana bannange empapula ziizo sente wezaggwera nabwe mutandikiraawo okiwulidde kati nezaakuno ozirina nazo nazitadde mu fayiro era gyebiri eyo biri wamu ne fayiro yange eyaki eya beyiro ne police board nazo yagala ozibalage obagambye nti bannange byonna bali bateekwa obbiraba mu maaso bajja bisoma bagambe taata yali wa Bazungu yali musajja yali musajja so mweyo embeera teyabadde factual omukulu era njagala okutegeeza abazungu bamutunuulidde kati omuzungu ye aba akimanyi nti woba oyogera ekyabuusiziza ekibuuzo ekyo ku finding out kituufu wawangula owanguza ababaka bameka
naleeta strategy wano ewangula ababaka ne bagizalawa ne beefuula abaakabi kati teyaswalidde ku international yaswadde nnyo nabagamba buli kitundu kibeeremu abasambi baayo tetumala budde omunyankole talonda nuupu omukyoli takyagironda wadde omulango talonda nuupu abeera ku UPC temumala budde abantu bali tribal nga bawakana nga bagamba aniyo yayogedde kutereza masuuti kakati you have 49 MPs if not 48 oyinza okulayiminga obwa president omuzungu tayinza kuwuliriza naye abazungu tebaatulabye nga mukadde waffe tusaaga mu busaazi alinga mu nakatemba tuli mu politicking naye tetuli mu power game oba tuli mu politics naye tetuli mu power game ate kino ekyokusabaddeyo ayimbe lindako katini kansooka ennyonnyola ensonga eyo abantu basanye bategeere nti tuli mu politics ebyobufuzi naye tetuli mu political power game ebyobufuzi ebyobuyinza ebitwala obuyinza byo tetunabiyingira tetunaba kati tubiyingira ddi kubanga kati mwe mukutte abantu bampulirize abantu bampulirize kyembagamba kyekituufu kubanga twagala kutwala buyinza tulina kuddayo ku regional political empowerment tebakulya ekinusu era abantu baŋŋambye bamemba ba ERP baŋŋambye tugizeemu amaanyi yalimu obubaka obutuufu era yerimu obubaka obutuufu baŋŋambye yerimu obubaka obutuufu era nabadde meetings ez'enjawulo bantu baffe bonna bagamba ekintu kyaffe tuleme kukireka kiyitira awo kyekirina obubaka obutuufu obuleeta enkyukakyuka mu Uganda regional political empowerment nandala ba MP be yaleese yabajje wali yabajje wuwe wava nawe kennyini bakansala bewaleese bavudde wali wabajje wuwo eno waliyo wadde omu bwati tewali wadde omulema ne wa president Munyagwa wennyini talinawo wadde kansala ogwo anti territory siye territory ya wano nuupu yagikola ki yagiwamba era mu proposal yange nali nkulaga bulungi nnyo nti central region ya nuupu waliwo ekyakyukamu lwakuba NRM ku luno yagiyingidde nnyo anti eba nuupu versus NRM kuba NRM olina ogibala nti yo weeri ate mu ggwanga lyonna nsonda ku nsonda ogisanga n'okubagana nayo in fact NRM yeddiza Buganda kubanga yesinze ababaka mu Buganda 5 mu aba mu 3 NRM nga yalwanyi yesinze ababaka bakyamani 5 erabika nayo yesinze era kitegeeza n'amagomboola wansi eba yeddiza central region naye nga kiva ku ki anti nsamba yaffe ensamba yaffe ekyali yakibogwe yakibogwe tesobola tuli mu politics tetuli mu power game amapeesa gaba mangi okwerekereza kuba lukungi naye kati osuubira nti nno bano abakulu ku mbeera gye balimu n'ebyobugagga bye balina bakyasobola okulwanira obuyinza nga President Museveni yagendera mu nsiko obuzibu bwe tulina bwa population yennyini yeyina obuzibu abakulembeze tewali mukulembeze mu ludda luvuganya kabe ng'ogyeko wajjajja nti ye alina factors ez'enjawulo naye tewaliwo muntu alina buzibu bw'amaanyi nnyo ku ludda luvuganya ng'ogyeko abantu bennyini abalonzi oba abalonzi be balina obuzibu bw'amaanyi butya bawagira ensonga ezolona olutalo abalonzi nabalaba bano nga beepikaapika bagamba tukooya abamasuuti bampuuga abo balidde sente ebbanga lyonna baveeyo tulabeko abalala baleese wa siniya 2 mu kifo kya bedi ye wa siniya 2 ayinza okuba wa P5 anti abedi yagamba muza mu P5 okusinza ku luzungu lwayogera
abalonzi nga bawagira ebyo kati abalonzi batutusiza mwene embeera tebakulimba abalonzi kyekizibu kya Uganda naddala ku nkyukakyuka tebakulimba teri mukulembeze ayinza kwejaakajaka nga abantu baganye ate wejaakajaka otya tosobola kweja nga bakuganye buvaayo ne bakujaakajaka era nagamba twali mu campaign nga ne musajja wange w'ekitiibwa Munyagwa ne mbagamba tuli ku stage ya bodaboda tukuba ababodaboda we bali awo bayitirivu nnyo ne mbagamba mu manifesto ezitambula ba presidential candidate fe tulina manifesto eyogera kuwa bodaboda manifesto yaffe egamba etya nti owa boda obadde weewola boda ng'owaddeyo deposit $7,900 cash deposit ne bagikuwa n'ogifuga emyaka egi nga buli wiiki osuula $7,200 ogenda ogimalirizayo ng'osasudde $9.9 okitegedde nkitegeera ku bodayo naye ogenda okutuusa egyo emyaka 2 ng'ekutusa eweddewo nga naawe omuntu okutukiddeko eweddewo nga tekyakola makulu ne mbagamba nti eyo looni yennyini eyo ejja kusigalawo naffe tugenda gisala by 30%. Bifo ekyokugivuga piki y'emitwalo $9,000 ojja givugira 6. Ekyo kiba feya mu gavumenti eyaffe kubanga muba mwongeddeko $1.1 webale nnyo mu bintu bya looni ng'olina ne kilantayiro y'amaanyi ng'eyo ko boda bizinesi y'amaanyi mu Uganda era kampani esigala etambula okiwulidde naffe nga gavumenti ezo kampani tujja ziwa kibayita subsidies zisalire ku misolo tusobole okubeererawo abantu baffe ne mbagamba ffeffeko tulina puroguramu ebakwatako mutuwagire ne badda piki bazivuga bagenda mu kampu ndala kuteekako bendera olwaleero no baabakedde kiro abasuubuzi bonna genda mu Kampala oba Moise olabe wansi teri muntu bandu bakina twagala yinginiya twagala meya yinginiya abantu meya tajja bakulemberako n'olunaku n'olu abantu baleke babasindise wakiso mukono mpigi abantu bagamba nti meya twagala yinginiya abantu baleke bave mu tulo bantu babagobye mu Kampala era ekiro kya leero poliisi ekedde kwetala abantu bakyamuukirira ngaawo nga bwe bakooye Lukwago Lukwago yali badde yakeddedde eyo okukuba enduulu ne bakansala ekigambo eki Lukwago tannakyogerako abantu ne bagumira eŋŋumi neevuga temututwala kakati inginiya storage toyise waawo ababoda tobalabi bakuŋŋaanidde awo nga ku petrol station eri awo oli ekibangiriza ekyo sinaba kuyingira kibuga Kampala bawunyirizayo buwunyiriza bwe bati abantu begeziwaza nnyo abalala besiti ndabye abantu nga beetisse emigugu banaddamu ku magezi mbubagijja mu sitoowa mbubajja eno kuyiiya banaddamu ku magezi naye ne wano tebabakkiriza kuyimirira muyitawo buyisi paka kyengera gye 10 miles from anti muli bamanvuuli ku manvuuli kakati yenkola eriwo kati abalonzi abalina okufuna full dose ey'obutategeera era bali mugifuna okulonda okunaddako kujja ku stabilizinga omukulembeze ow'ensonga aweebwa ekitiibwa abeere protected gwoyinza okujja Lukwago mu Kampala nolowooza nti gwogenda sigalawo tosobola tekisoboka naawe ate ng'osigalawo otya ebyo emwesuubiriza saakugamba sho yange yasooka okolebwa wano wagyogera naffe ne tubagamba wano ne Sewandagi nti Lukwago kaafuluma Kampala mu ababooda n'abasuubuzi mujja mugoberera mugenda era bannanga akantu ako nja kukazza nabagambye era wano nyiri twali tudde ne bagamba nti mugenda n'okulayira tekunnaba bafulumye Lukwago tayogera ne meya elect tayogera ate meya elect ayogera eki talina buyinza meya elect tasobola kwogera niwe yalibadde n'obuyinza abaamuleeta forces ezaamuleeta tezimukiriza kuwakanya puroguramu eyo etambula
kati ayinza okuwakanya nga alina kayanja wano kisoboka alina ebbala mu barugahara wano ayinza okuwakanya nga alina eddombo wano tekisoboka omwogezi w'NRM tekisoboka kwegamba kitegeze puroguramu yali nteeketeeka okuviira ddala waggulu kugambye endagaano zakolebwa dda NRM yafuna ku buweerero yafulumya Lukwago yafuna wesiza kati gwe sooka weetetenkanye weka sooka weeteeke wayambako mu kufulumya Lukwago bw'oba wayambako totukaabirira guma oba ogenda kutandikira kukolera mu katale k'Enateete yanguwako ng'emidaala teginaba kukola ki kuggwaawo weetonde njagala okutegeeza kubanga fe abantu twali twabagamba dda nti okuva January Kaguta Museveni yakyusa constitution najjamu emyaka yajjamu ebisanja najjamu emyaka akabonero akagamba nti ayagala kubeerawo paka kiba kitegeeza buli muntu abeere waali nze ku street ongobako otya ng'ali mu ofiisi tavuddeemu tolina buntwala tosobola kuntwala yo ntwala otya ku street nga Supreme Mufti yakakuutiza constitution yasigalenagikyusa munaddiini eyalitidde okuswala naye yagikyusa naga sina gyendaga ejja alina amaanyi sijja kuva Kampala Allah wange okiwulidde Geneva sibule tuve wano kakati tetutemyetemye bulungi nyo kanyongeremu akasooka kano tongera okamaliriza so omukulu biro tubyogedde bivudde mu nsonga gy'oleeseeyo omukulu byagenza okwogera n'abakyerudde ekisooka nze mwaga bwereere njagadde omutegeeza nti abazungu Museveni bakyamwagalawo ebaba bamukooye eddakiika 2 baba bamuggyeko kuba talinaawo kyuma kyonna kituufu kiresistinga nga bamukimye Maduro engeri gye bamukimyemu wali Maduro abadde n'ebikola ebisinga ebyajjajja ne bakomando 100 be bamunonye kati waffe wano babeetaaga bataano babeetaaga bataano Maduro abadde ne misairo ng'aziina webali okiwulidde wano bataano batumala bamala omutwala muzeeyi baba bamututte bugenda okukyanga muzeeyi batugamba ali mu Amerika nti kiki nti bamunonye ate wano n'okusuula ekikompona tekyetaagisa ate kati kyaki nyonyi zibeera bubeezi wali basajja baffe ne bakkakkana noga nti muzeeyi tumutwala tikale mugende kubanga Amerika erina epeesa lyenyiga erya corruption eryo naye Bobiwine nawulidde bagamba nti ayinza okwolekerwa okugulibwako emisango gya treason kisoboka byonna okusinziira ku kweyogerako nga bwali omuyeekera n'ebirala ebiringa ebyo ebya treason tebisitandinga tebiriwo naye abaagala obiteekawo be basirikale bajjajja kwabo baba babiriyambo abali mu kukola tebayinza kwagala embeera ebeeraawo nga terinaki nga teri mu kasamba tewaliwo kasamba ttuko okitegedde nga tewaliwo kasamba ttuko tebaali kyagadde ekyo so bateekawo ebiboozibozi ebyo naye nga treason Kyagulanyi ayinza okuyinza treason case mutwale eri nammwe musajja wattu talina temutulimba nti yakoze eki tamanyi nakuba mmundu ne pisto tagirinosanga niwe yali badde abimanyi kuva mu biseera biri ng'akyali rasita yalinga mu bulamu obwo ne genosale biki mundu yaziyiga ne pisto n'agifuna naye lifestyle ye mutiitiizi nnyo tasobola kunyiga mapeesa ga treason mutiitiizi era abapoliisi temutulimba alimu ebirala ne Bobiwine wali najja namukwata bw'okwata Bobiwine ate kati gavumenti nekwata Bobiwine ate yo gyenenya andi kakati gavumenti erimu abagikolera toyinza kuddira mbazzi n'ogamba ogenda gikubya ensiri andi kakati gavumenti erimu abaliya mu operation Bobiwine tayina kyekijja omukwasa Bobiwine tayina anti ye jjajja ayina abamuwa intelligence kwagendera bwe bagenda bamukonvinsinga nti omusajja abadde anyiza epeesa lino ne lino ng'agendera n'abazungu bennyini
Bobiwine bamulabanga twali ayinza muwa wadde AK47 egi bwagenda alwane tebamulaba mu busobozi era sebo bwana Museveni nze njagala kuwaga bwereere eggwanga tolimalira obudde mbwonoonya Bobiwine wadde ssente tazoonoona mumuleka adde ewaka ajja kudda freely abeere n'ekyana kye webale nnyo omuntu yenna ng'ayagala nnyo mukazi we kankubuulire kino omuntu yenna ng'ayagala nnyo mukazi we n'ayambala mu bupale buno obukoma eno n'alaba ku bisambi emisana tasobola lutalo Mama Janet yete yabyambalanga omuntu yenna ng'alina ennyumba mu Amerika ne mu Uganda ne mu Uganda ne Canada ng'amalayo tasobola lutalo kuba kati olwana kufuna ki kutambulira ku red carpet azitambuliddeko ow'ekitiibwa bwana Museveni njagala okutegeeza temuteekawo na kipressure kye tekirina makulu muleke abantu banoonye ssente zaabwe bamugoba batembeyi ku street mugobe batembeyi bammwe naye ebyokukubira mu katiba ka Bobiwine tebiriyo ebyo tebijja kukola kale basiibule tuve wano kale n'olwensonga eyo katukome wano waliwo omwami bamuyita Christopher ali mu Amerika eyo amafuta gadde gansikatiseeko yesterday nampeerezaayo dikini munange Christopher weebale ku banange ejjeno tannatereera newankubadde enkola eri nekaza bwekaza twagimenyawo naye ejjeno tannatereera alinga omulwadde wa covid nga tutandise butandisi kuli kavalinga naye tonnatereera okyetaaga kituufu nnyo naye yabadde tasise seba omusajja yambeereddemu awo nentuuka mu kyokka tokiraba njagala okumwebaza mwenna gye muli afande Hannington ndudde okuwuliza afande Sebaggala oyo omusajja ennaku ezo yanzija ku lubalaza enkuba yali tenkubirako enkuba yali enkubira ku lubalaza nangamba balinnya emmotoka ogende bantu bange mwenna mwebale nnyo mwebale ddala weekend mbeera bize nnyo nga bw'omanyi obeera mu bitabo ekitabo kitambula koosi etandise otambula etandise okunyumira mbadde sina stabilizinga bulungi nga bw'omanyi obwongo obaddemu ebyobufuzi bingi pressures nyingi kati amabanja kakati leero wa petrol station oli we twanywanga amafuta nagenzeeyo John ne muwe essuubi epya ensi etambulira ku ssuubi wamuwadde essuubi epya n'omugamba zijja ne mugamba katono nnyo ate nno mukendeezeza mukendeezeza amanja emitwalo nga 9 bambi naye bambi agumiikiriza mugumiikiriza waliwo twalyanga emmere ne bafutu soja wakyamanjayo emu 2 emmere mwagimala era naye namuwadde essuubi epya era Bigirwa oli musajja naye ekirungi oli musasuzi ekyenkwagalako nja kusasula kyenkwagaleko ekyo nja kusasula wakati mu mbeera enzibu ennyo waliwo yagambye afande Sebaggala agenda kusasulirayo semesita emu ajja kuba nkoze bulungi agambye nti agenda kusasulira semesita yagambye mwami kwezi nti ngenda kusasulira Jeno Bigirwa semesita namba nemugamba taata ngono bootusaasidde nze nange ntulenga ne kanso wange kwezi kubanga nze siri muzi wa misango naye tomanya bibeerawo ogula ettaka ngula ettaka ne baagala abaana olitwala ogula ettaka nja kukola endagaano tokiraba kubeera constituency zinatandikiddeko waliwo gye bayita contracts law oyagala nnyo endagaano ezo Jeno Bigirwa ojja kozeseko anti amateeka egabeeredde amalungi oyinza okozesa miliyoni nga 15 okumaliriza koosi naye n'okola endagaano emu ya miliyoni 4 ate juzi waliwo omwami omu yanyumiza bwe yagenda ewa Ssegono bakolera endagaano y'okugula ettaka endagaano yagikolera miliyoni 2 law farm obunene bwayo brandi yaayo y'amaanyi looya w'amaanyi so endagaano yebanywevu miliyoni 2 nga bwoziwa omuntu zikyusa obulamu bwe bwonna nataddamu paka Yesu lwakomawo abaana abazzukulu nabako kye basangawo basiibula abantu tuve wano mubeere bulungi mweraba kale bwentyo bwe ntambudde ne Jeno Bigirwa mbagaliza ekiseera ekirungi
mweraba abakufunye abaweddeyo abaagala nnyo owulidde so mweyo embeera Megatron ali mu kwetetenkanya Megatron muleke musajja waffe yetetenkanya tunagamba ki ya rabbi musajja waffe talina tambo jjajja ayagala abo abaweddeyo banatwala ku nnyonyi babajjanjabe butereevu anti oba oli ku maseye ate nabo baagala kuwummulira eyawali obujjanjabi kati bwana Nsibambi bw'ati bwe yatulabyeko naye nga kyonna kye kiri oludda oluvuganya twafunye ekituli ky'amaanyi omanyi mu byobufuzi omuntu abeerawo ng'alinga atalina mugaso guli awo naye ng'okubeerawo kwe kulina factors endala kwe ziteekawo ne mutambula okuvaawo kwe nye nawulidde amuli yati agamba tinwankubadde ng'aleese ekituli yabadde vice president wa Buganda yadda mu Charles Joyce na Bosa Ssebuggwawo naye talina kyayongeddeko wadde ettoffaali erimu bweriti mu Buganda oyayogeza butamanyi oba busungusungu yayogeza busungusungu ayina ettoffaali yayongeddeko kasookedde agenda mu kifo ekyo mu byobufuzi tebakulimba tewaliwo atalina mugaso okuggyako nga gwayogera oba tomanyi byaki byabufuzi kati ogwo omukolo gugwo gwabaddewo amawulire gaawo gaabaddewo kyogamba FDC asigadde kyekimu internet bagisaanikidde baani abajaganyiza NRM omukolo gwabadde najja nankumbi gwabadde ku NRM kati biki byanyumya aliyeka amawulire gendina yagenze ne bamemba ba executive ya FDC 14 bamemba beyagenze nabo lwakuba ye yabadde mubaka ng'akola amawulire okusinga abalala naye bukacyerekyere bungi nnyo bwe yabadde nabo obwagendeddeko kati executive bagisokolamu bamemba 15 ebeweddewo oba osigaddewo eba tekyaliwo kati biki byayogera naye okwegumyagumya era mu byobufuzi kukkirizibwa kubanga ale tolina kulaga nti pansi gye bakukubye ekoze eki enoze olina okuguma nabaddeko ne Kayijja wano jjo n'agamba nti abantu abo mbu mwa Honorable Nsibambi ne Honorable Nabbiira mbu ye Besigye yabalabirawo nga ba NRM naye nga balina bye banoonya ebyabwe mbu era kyekyamuwaliriza n'okujja Yusufu Nsibambi ku balooya bamuwolereza mu misango gy'ekibiina mbu ng'amaze obadetectinga bw'osuubira nti nno ddala bakulu bano babadde nga baliyo nga Bambega nga babula bubuzi kuvaayo era bamaze emirimu gya president nabajjayo officially ekyo nakyo si kituufu ekituufu kiri nti ekisooka spirit oba omutima buli omuntu alina omutima gwanjawulo gwawaayo mu lutalo kati nze bidi gye nkozesa ate omulala aba tagisobola okitegeera naye nga ffena tuli mu lutalo lumu olutalo it is a system okitegeera kati system zibeera different parts different factors kwegamba buli muntu alina kyakola kati Nsibambi abadde alina kyakola nze kyesisobola nga ddala okusupportinga mu byensimbi abadde w'amaanyi ng'amalayo ng'oluusi abaana bamutuukako waba alinamu akasente awo n'akabawa nange kenyini nalyako ku sente ze eza Nsibambi yakuwayo ku kantu yampaako akantu edda mu 2012 awo 13 nga kadda nnyo teyalini walinga oba gwe bati togendayo era twamaliriza nsuubizaayo emitwalo 4 aga Uganda naye gakyuse tagampanga oba wagayaalamu simanyi ate kati takyasobola nedda nange sina bwetaavu obwetaavu bw'emitwalo 4 tebuliiwo era saagala kukola ki kumutataaganya ku ekyo mwagaliza nze just mirimu mirungi
atandike emirimu. Osuubira ayinza okufuna kubanga amawulire gatandise okuyitingana mbuno bagenda kumuwa ekifo ekyobwa minisita simanya Antonio General simanya biki ebiringa ebyo. Oba Antonio General tejja tayinza bumuwa. Tannamwesiga. Va kutamumwesiga. Taflowinga bulungi. Yes, is a senior council. Emusomesa naye njagala kulaba abantu byesomesanga yabasomesanga atya. Kuba taflowinga bulungi. Alinga Lubongoya. Lubongoya atera flowinga watabu nnyo. Lubongoya flowinga. Lubongoya watabu nayo muveeko. Naye ono waba ayogera oluzungu lwe. Sitegeera bulungi. Kati obwato ejjeno tayinza busobola. Oluzungu teruflowinga bulungi. Taddukira ku supiidi eri eriko ey'abayivu ng'ebyo bagamba nti omusajja wuuyo yasoma. Ayiwawo ebigambo bitambula butambuzi. Omulaba nga asooka kitaputa mu Luganda n'akizza mu Luzungu. Asooka kitaputa mu Luganda. Kale statement nga bwe yali badde mu Luganda. Asooka n'aginterpretinga mu Luganda then n'agizza mu Luzungu. N'ateekamu ebigambo by'Oluzungu. Kye bayita regular English. Owafu wano wabulijjo. Kati fulufiga amuwulire bw'alufuumuula. Sooka ove kwabo ku nsonga ziri serious. Kati tulesu bya So Luzungu. mu bifo by'anaafuna obwato n'ejjeno tebuliimu. Tafulowinga. Naye nga jjajja jamuwaayo akafo. Kubanga omusajja asibye eggato okutuuka ku level. Ajja muwaayo akafo. N'ayimirira mu maaso g'abantu nga Kiwaddiiru ku cabinet list kwali. Ajja kufuna obwa minisita. Era nze mwagaliza biki naye era njagala asambe saagala asambe nga Nobert Mao. Nobert Mao bwe yagenda mu gavumenti yeerabira nti yalinako abantu byali akolagana nabo ku ludda oluvuganya. Yabeerabirira ddala yabavaako. Ali ku maka ge na mukyala we balya bintu n'abakyoli beeyo. Nobert Mao yeerabira ebintu bingi era amuwulira mbu ayagala bwa sipiika n'ayinza okutaataaganyizibwa kubanga abalwanyi abasookerwako tabalina. abasobola okulwana okufuna obwa sipiika tabalina. Abasookerwako abali mu supportingidde ku bwerere. Kati olaba Anita Amongo omanyi ffe twalwana naye omanyi bulungi nnyo. Nze yasooka okukubagana naye nakati omugongo gwagaanira ddala okutereera. Ogugwo gwagaana era bw'osanga nsibye eggata nange teweewuunya. Naye newankubadde ya misbehavinga oyolekedde okusiba ggata naawe. Newankubadde ya misbehavinga kunze naye bw'ogendayo mu ofiisi ye abagendayo abaana abaali mu FDC abayina. Be bakola be yajja mu FDC takola ne bano byasanga mu NRM. Ate oyo nga wanjawulo. Abayina we bali n'omu yamufudde MP Isima Kasule. Naye Nobert Mao owa Peter mwagalira ddala kulinga mu office. Ayinza okukwata ku esimu Nobert Mao nti ani akuba Bigirwa Moses kubanga engeri gyali mu public office tuba n'ensonga ez'enjawulo ze twagala. Weebali nnyo. Okitegedde? Tuba n'ensonga ez'enjawulo ze twagala kuba ali mu public office. Ate eriyo Busoga ewaffe waliyo olugero nti mu maaso wakubeera munno. Bw'oba ogenze mu gavumenti ffe tuba tukimanyi okyuse lwa mbeera siga nti ogyagadde nnyo. Kubanga bambi ne Nobert Mao embeera yali mbi. Yali mbi nnyo nno. Sagana byogera ku era singa teyagenda mu gavumenti osanga singa twamala dda omuterekayo. Embeera ya Nobert Mao saagala gyogerako. Yali yeeraliikiriza. Kubana girimu wakati mu senta. Wagiri wakati. Mu kiseera ekyo nga nzalinawo ku mmotoka. Eri lwalukiddewa. Eyo Makatu. Nga yeeriwo yokka. Ekyali mpya. Lubaluseewo eyo. Ng'omanyi emirundi gye nagenda eggulu bwenkomawo. Ng'ogenze mulambula bulwadde oba ng'omutwalidde bikola. Mutwalayo bwe mukomyawo. Nga gw'omuvuga n'omutwala. Mao musajja wo nnyo alimba. Mao ali supposed kubanga alina abantu baawuliza. Wali musajja we nga gw'omuvuga n'omutwale ggulu. Osaaga n'okusaaga. Naye kati nsibambi naawe ezannya bulungi. Totuuke eyo neweefuula nti oliwo NRM nnyo mbw'ozimba kibiina kiri ekibiina kiriko bannannyini baakyo. Atwale ku baana. Okiwulidde kirina bannannyini baakyo.
woba olina abaana abadde bakuukiririzaamu nga bali lwedde otambula naawe mugende mutereze obulamu fe mutulese mu struggle fe katugira tubiisana ne jjajja nene Betikamya yagenda n'abaana bakasiba nti bakasiba kati RDC nakati bakyalimu mu system kasiba nti nakati mwebalise bo Betikamya naye yatwala abaana ne Sebugwawo Joyce Nabosa mukyala ow'ekitiibwa naye yatwala oyo nali simumanyi ate oyo mulungi nnyo oyo nali simumanyi naye era manyi abavubuka b'opposition abasooba ne bagendayo bambi nga b'ofiisi ye kwe babaliza era ninawo abavubuka bemanya bali mu PFF kati ng'era bagenda twayiseeyo wa maama n'atukolamu omulimu renti yakikolako biki kyokka banna struggle tewali ng'obadde bagiti gyeri struggle yafuna okutaataaganyizibwa sekula bange omanye ekyaleeta obuzibu mu tulina osala amagezi gonna aga restructuringa struggle obwavu bwaleetera ddala embeera enzibu ennyo abantu bakooye obwavu naddala ku opposition obwavu bwakoma kuffe andi kakati abaddange wakale tusulira amazzi tuva mu tawuni batukubye tiya gas ffenna tulaaka omanyi kati ffe twali mu UID ne DP naye koosi gye tutaawa koosi zonna twazisoma ne tuzimalayo bulungi koosi gye tutaawa budde ya political financing eyo ate babasomesa kubeera bagumu bugumu kokutte tokata naye ebitwala olutalo mu maaso tetwabisoma ge mazima tugenze okumaliriza tukuze tuzaddezadde obwana obutali ku pulaani wuuyo ogenda okulaba kati nasanga Kabanda David Kabanda ono wafuwe mube namusanga bamuvuga mu convoy y'emmotoka ensajja enjereere neŋŋamba ono ye Kabanda gwe mwabeeranga naye Kabanda nga yali kwegamba yali wansi wange nnyo okibulidde naye olwokuba ali ku ludda olukola olutambuza twali naye ku TV lwaki naye gwe genero nawe teweekuba mu mutima n'ogenda n'okola ne jjajja wekinaba kyetaagisiza nja munoonya kubanga bannange waliwo olwotuuka embiira nogaa nti naye nze amaloboozi module eyo ngafunye weekuba mu mutima nogaa nti ne bannange amaloboozi module eyo ngakoze eki musajja mukubye naye talina gy'alaga ekisinga obukulu kyajja kamwegatteko nange amaloboozi module eyo ngafunye naawe okula naye obwetaavu bw'ekyo nze jjajja namuvaako newankubadde sirina kenfunayo wadde ke najjayo naye nze nga namuvaako namwenenya simulwanyisa naye simuwagira ndi awo bw'ali mpita ndigenda okola bibyo nkola byange naye bw'ali mpita ndigenda kubanga nange omukisa ngwetaaga agende wakiri ekisanja kimu ngakyusizza obulamu ekituufu bulamu kati naye kubanga amagezi Bigirwa gw'olina obwivu bw'olina n'obuteeka ku jjajja eggwanga lino lyeyongera okugenda mu maaso naye eno resources tuzirabanga abazoonoona obwonoonyi eno gy'oli n'oludda oluvugana tugenda dutereeza nga lweyongera kufa anti essuuti egyo yambadde kwezi gijerega lwali lupande naye okedde gijerega ssebo tebakyazambala era ondetedde nyiiki nyingi andi kakati ddira dduuka lyo liri ogyemu amasuuti amalala aga 3 oyiweko abaana banaasoma olina batoobo mu kyalo eri zino zibe batoobo era nabatumizza nabagambye bajje bazinone mukama yakumpa ebifaananyi bya kamera obitta kati omusajja wuuyo ataddewo esimu ye yiyo y'amaanyi iphone Megatron owulidde kakati ojja kulaba ekifaananyi nga tetufaanagana nga kala tetegerekeka kakati okumanya toli mutendeke mu byabufuzi zino taayi z'abasomesa anti era nange ndi musomesa sebo ndi musomesa abasomesa n'abasuubuzi engeri gye balwawo okusiba ku mataayi lwavuddeyo
lwavuddeyo mbu agenda ku mukolo akuba ettayi ejjudde omusikweya bweti Bigirwa oli mulalu akafuuka sudde akuba ettayi ejjudde omusukweya guli ogwamalayo n'essaati eziyitamu paka eno bwe ziti ezamuwanga kivumbi enaga mwami gundi atuuse mwami gundi anti musuubuzi be balina hardware ku kyalo ez'amaanyi kati se bova mu kategori eyo kubanga gwe oli political naye zinazivaamu dda oli political enetayi ono gye wange ku dduuka you deal with political animals ya mitwalo 5 tekiraba ya mitwalo 5 sebo togyepankako